sonka abantu balina emitima emibi ba family members si bonna naye abasinga obungi tebaagaliza okufuna bw'okyusa ku lulimi n'ova mu shillings n'otandika okubala ku dola oba liyalo oba diramu bakiraba bubi okufuna bw'otuuka eri kakati ate bano abana ensobi gye bakola asooka neyepostinga ng'akyali ku nnyonyi wano ku kisaawe Entebbe finally Mukama abikoze neera olwafuluma bwatuuka mu nyina okuba akaddiisa k'ennyonyi Katonda yabaddemu ensonga kumbe ebimulengera bimulaba nkufuna ne birinnya naawe ennyonyi okitegeera ogenda otuuka ew'Omuwarabu ng'ate emirimu oyagala ogikola otandika kukoona bwoti kisenge ffe tukanya kugamba mu mizimu gy'Abawarabu kumbe kiva eno negwe wamulaze nti olina enkyukakyuka kati olinnya ennyonyi jjukira eddogo lyo magic lisobola n'okutuuka e Somalia mu dakiika 2 y'omusawo abeera wano n'agamba kati mpa ekifaananyi kye. Kale nze Sonko Muhammad nyongera okubaanirizaako omukutu Good Talent kwe tuli ndi wano ne muganda wange ambassador w'Abakadaama twakola programu zasooka mwazi munyumirwa mumugoberera and so on. Tuula kalira wuliriza bulungi emboozi eno kigenda bbanga onyumirwa ate nga ofunamu ekyokuyiga naddala gwe mwannyinaanza ali mu kiyumba oba gwe be bayita Basekadaama. Nze Sonko Muhammad naye nyongera okujjukiza nti Jolo Property Consultants etteekamu akasente okujja okuba nga tetukola programu efaanaganako ngeno tutunda ettaka okuva ku 2 ku 4 miliyo okuva ku miliyoni 1.5 ofuna ettaka miliyoni 1.5 miliyoni 2 miliyoni 3 paka abagala ebyapa miliyoni 2 miliyoni 2.5 enamba Jolo back screen yawo 0706 7944729 tulina namba ya MTN 0782952555 ogenda ku TikTok notekamu nti Sonko ero jabbolaba ekisingawo nga bwe nkyogedde nti Sonko SONK nendabo osatu ate wanagandeka mu Sonko Muhammad wala banyumira bye bya bolo ejja kubiraba ne ku TikTok kwoli otekamu ambassador w'Abakadaama omukulu no beero omulaba n'abasinga obunyo no mumumanyi oyina account kweri ambassador w'Abakadaama so muntu solo gendayo newe jja ko stress ate omukulu tukola ne mu Jolo Property Consultants so oba tonfunye omufuna akazanyo ne katambula twakola program yasooka ku nsonga z'Abakadaama baneno program ne banyumirwa ne bagamba tuongereyo oko maaso abaana bano bava ne bagenda okuba ebyeyo mulimu n'abamu bempulira nti waba agenda tayagala family emanyi nti agenda ku kyeyo sina kugenda ku kanokomawo enokomawo tebagala bamanyi it's a two way kyekiri awo lwaki tebagala bamanyi nga bagenda oba we baba bagenza ate webadda tebagala bamanyi nga bakomawo anti kati omuntu Katonda yagenda n'amutondera mu phase 3 tulina the soul ogimanyi Oluganda omwoyo tulina the heart kyekyo omutima awo bakiyite the spirit kale katudde ku spirit kale sijja genda eri kisije emizimu kati waliwo kyetuyita omwoyo tulina kyetuyita n'emmeme emmeme spirit mubayi tugiyite spirit tulina kyetuyita the body ekinyamanyama ekyo gwe mubiri okitegeera omuntu ajjudde obutaagaliza omuntu asobola okubeera n'obujja obujja oluusi kibeera nga kikuliko nga tosobola kyewala bw'okisukkulumya ne kifuuka obutaagaliza okategedde nsobola okubeera n'obujja ku maddo neŋŋamba emmaddo twenka n'emyaka oba nsingako oba musingako kiba kitya ng'alina emmotoka eyo nga nze sigirina kyokka ng'alina akaddemu akalina ennyamuga ng'ate owange amaaso mafu okitegeera kati ne mubeerako n'obujja naye bwe nkisussa nenteekamu ensaalwa nennyingira essabo ne mwogerera amafuukuule oba ne mmuloga kati ate awo mba nnyingiza ate ekyawukana ku bujja nti buli omu osobola okubeera n'ensaalwa noga Sonko buli bwe tuyita wonna ku stage bamuwuubira lwaki sinze kakati mulimu bannayuganda abamu ng'ate bba emitima gyabwe ate gisukkako awo nti oli awulira atya nti ono yalinnya ennyonyi n'agenda agenda kuba ekyeyo abaana abaye balemedde abamu balwala era cases ezisinga obungi ziviira ddala ku baakika okulemesa mu bracket tugenda teekamu basenga abo tebabulamu complain ziva mu nnyo basenga ngalawo omwana wa mwannyina agenze okitegeera bakojja tebabuliramu ddala babeeramu lwaki omwana wa gundi akola bwati ne bwati nga nze abange balemedde wano ne yeerabira nti omwana we oluusi Kabotongo yamulemesa medical
enziku yamulemesa medical yepicha nnyo nnyo yagigabira ababoda ne bagiyisa kati genda ku company agende wabweru nga bamugamba kabotongo tasobola kuyisa soko male wano ebbanga wejjanjabe kabotongo olyoka olinnyo ennyonyi okitegedde kati yesenga n'alowooza mbu waliwo yafuuyira muwala we Mindi kakali tajja kukkiriza Aisha yagende Saudi Arabia kubeera mirembe ajja kuwulirako ennugu omusawo bw'anaamugamba nti keera ku makyoteke amajimu masaŋŋanzira weeyambula ajja kikola kubanga alaba gwe okulira ku supiri yaki lwaki yensonga lwaki bano abaana basirika n'afuluma nga totegedde process n'agikolako bulungi nnyo neweekanga nga yatuuka ddawa wabweru era abamu niweekanga bwekazi nga yakomawo ddawa neki nga tebamanya ndi bagaguni nga yabula nga yakola ki era abantu abasinga obungi nga tebali mu Kampala muno tugeze nga bali mu Mukono ezo district Luweero Gulu bikoze bitya omwana we bave bagamba yagenda Kampala nenga gwe bagambe yagenda e Kampala yayita mu Abu Dhabi kufuna okitegeera twewala abantu sonka abantu balina emitima emibi ba family members si bonna naye abasinga obungi tebaagaliza bw'okyusa ku lulimi n'ova mu shillings n'otandika okubala ku dola oba liyalo oba diramu bakiraba bubi bw'otuuka eri kakati ate bano abana ensobi gye bakola asooka neyepositinga ng'akyali ku nnyonyi wano ku kisaawe Entebbe finally Mukama abikoze neera olwafuluma bwatuuka mu nyina okuba akaddiisako ennyonyi Katonda yabadde mwene ensonga kumbe ebimulengera bimulaba nkufuna ne birinnya naawe ennyonyi okitegeera ogenda otuuka ew'Omuwarabu ng'ate emirimu oyagala ogikola otandika kukoona bwoti kisenge ffe tukanya kugamba mbu mizimu gy'Abawarabu okitegeera kumbe kiva eno naye gwe wamulaze nti olina enkyukakyuka kati olinnya ennyonyi jjukira eddogo lyo magic lisobola n'okutuuka e Somalia mu ddakiika 2 y'omusawo abeera wano n'agamba kati mpa ekifaananyi kye ebifaananyi oba obirese eno mpa olugoye lwe buntu butono nnyo enkwaso gy'asobola okukozesa nga yakumazeewo ki dda nnyo kati bano abashowinga off nga baagala okulaga bannange Katonda yabadde mwene ensonga bikoze bitya final enkimaze sitaani aswadde sitaani talokokangako oba nfuna sitaani tasobola kulokoka n'oba ofa otya era asigala akyakola ki akyakulumba asigala akyakulumba kati bw'oba onaagenda ku kyeyo n'obeera successful genda emwayo sirika bw'osobola ogenda kasirise fuluma kasirise shut up funa si buli omuntu akwagaliza eyo achievement kebeere ku ggwe nga ggwe omuntu nina cases nyingi nnyo ne zemutamanyi abaana bano nga batulaajanira bannange sengawo wange yabba ettaka sengawo wange yakola bw'ati ne bw'ati nze nina ebintu ebinkozesa imagine ebintu ebikukozesa ng'oli ku ddungu naye nga bikozesa ate nga toli waayo wagendayo bugenzi n'oyagala okulagako akasajja ke mwayawukana nako nti kati gwe tokyali levo zange nze wenjogerera kati ndi mu Tako Airlines ninye ngenze bagitani Tako Airways ogimanyi y'Abasudani naye weri awo Tako Airways nyonyi tulina iti tulina zifly Dubai buno bunansi we buli awo bunyonyi bungi nnyo gogata Tako Airlines gogata ne Tako Airways eyo Tako Airways ntuufu okitegeera kakati ne Saudi eriyo n'amazzi sebo bagayita mana water babuuze wanga muri updated Pro Max kadama Saudi eriyo amazzi bagayita mana water era baganywa bagayita batya abale bali muyiga omwana namugamba ndeteteka akacupa nze ngozesemu wano ngatunde bagati wegatuka tukanyiza kwa mitwalo nga 10 buli kacupa omusajja wawuli anti batunda bana water gwokimanyi mugundi musolo ya gundi gwecho kimanyi okitegeera kati ne Tako Airways gyeri kati we kuyakafaananyi ng'oli mu Tako Airways neyakolenga alinnye Tako alinnye Tako tugenda mulagako okitegeera alinnye Tako yakozeseza Tako okugenda Saudi okitegeera so bino tolina kubira mado uno mado ya nabakada abanja bamugoberera mado kyogamba tomanyi mazzi ge bayita mana water ogamanyi bulungi nnyo je gali sabira n'abantu bakola badala jangu tubuli amazzi oba tegali ajjo wano mwabamba omanyi kati mwaba ina experience mbakadamu ate mmadde oli w'amanyi bakadamu ina experience nene
Amazi bagayita batya mukama. Bagayita batya. Ekivuga amazi bagayita mana wuta. Ndozo ulya nenge yakyogeramu. Noganywako. Wali ogewa gesunga. Anze nagala abula benenga mai mana company ya mana wuta mana wuta. Bibya. Ate byaffe byebiriwa. Sebo Mado waliwo n'ennyonyi bagiyita Tako Airways. So okitegera so toyina kulaga nnyo toyina kushowinga mbo ogenze eri oli wakabi nnyo okyusiza obulamu bwe tugenda ku ddungu tuba tugenze kwasolinga kukyusa bulamu bwaffe nze nga bwe nnaava ewaffe obuyinja butoole n'enzija e Kampala okitegera bwe nva ebuyinja butoole n'enzija e Kampala sirina kgenda ku bus park wali nenkuba ebifaananyi nga bwe ndi munnamayuba kati ndi mu Kampala nyingide Kampala banaye kati ndi Kampala wano ndi kuwusa afi ninye wansi wuyo ndi ku wino nzikiridde Bakali gwendese enjala egobyo oba buyinja butoole Bakali ajja kyulira bubi ajja kuloza CV yange yakyuka naye nga ate ndi Kampala wano nsula mu muzigo oba saawula kisenga na sula kona wa mukwano gwo nsoka sula kona wa mukwano gwange okitegeera naye nga bo balowooza nti kati kenatuuse e Kampala bulamu bukoze eki buteredde naye kati abaana babeereyo abaana bakomawo ku kisaawo nga alina miliyoni 4 ku akawunti abadde aweereza naye talina konko sure nti oba byabadde aweereza gyebiri oba baabikolako era percentage esinga obungi batono nnyo tubalaba wano omwana asobola okukubira esimu n'agamba nina akataka k'ensimye mu jjolo kojja wange ye namba ye mukubireko mugende mulambuule n'okubirako jesimu nga takwata nga lwaki kojjanga sente yazizannyamu dda zaala ng'omwana sente yaziweerezanga kojja kati bituuse ekiseera kojja olulya nti ndi wajjolo omwana ndi wajjolo ayagala tugyemuko kapuloti senga kojjanga sente yazikolaki yazikozesa dda okitegeera nga kojja yazijjawo dda so obwesigwa oba n'okulaga nti gwe okimeekinze mu bulamu you let us stay quiet n'osirika n'okola sente z'omu mpolampola balabiraawo bulabizaawo kati ffe tulina obuzibu abakola airport taxi omwana ajjawo nga tayagala emmotoka eriko kipande kya airport ayagala igende nga motoka nga plane nga bwolaba eyammadde eyo okitegeera tayagala kulaga nnyo nti airport 162 yeeyiseewaawo okitegeera era tujja kwebaza nnyo abantu abakuumye ebintu by'abankuba kyeyo biti sekadama oba kadama oba king oba kwesize nakwo obuvunanyizibwa ate n'obutuukiriza kuba gye bali nabo okitegeera eri abantu abamu abalabiridde abaana b'abankuba kyeyo jjukira paza inakugamba 70% ey'abaana bano abagenda ku ddungu naddala abawala babagenzera biri abaana babeera balina abaana era bw'atuuka eri goola esooka agamba njagala kuzimbira maama wange ennyumba bwe naaba mmaze ey'amaama nange ngula akapoloti mu jjolo nange nteekemu eyange okitegeera kati bano abagira nti njagala kusonko anfunire bodaboda abavubuka ba bodaboda kye bakoze bakadama mukama katonda wange mukubira n'amugamba soka abuze oba yafudde potasha mutupa manganeti kati yekubye wenjogera kati ndi Luzira naye nga ali munnateeta alata pichi agiwe ebirwadde nagiga kati yafunye Dalolia ate sibe batanyimanyi nnyo Oluzungu ambasada bangambye kapiki kange kafunye Dalolia Dalolia chuma kyekyo kakati kapiki kafunye muko twakoma okobe otunyonyoleyo obukodi obulala tulino genda okay katujire nti pichi yafunye twakoma okitegeera omwana nagamba naye chuma kya twakoma kya mitwalo 2 ichuma cha twakoma yafudde kikyekyo oyingidde business gyotamanyiko yadde toginamu experience ofase wa boda mbo yagala otekeo buli stage ogitekeko ka boda okitegeera abaana ne baloka maliza nga sente zifiridde nga zifiridde ne bakubyanza walebe baloga sente laze unooneke bwezi kyo nga sente zikuterera mu ngalo omusala nga bwe gujja oba oli nga bagamba omwana we yawe yamukubye nogamba lwaki yafesi yamukubye kumusala kwa yabwe yemukuba bwofunira omusala bwoti nge yabwe yemukuba bwofunira sente ya ekisenge kyakoze ekikyagulire jjajjaawo amuna twagala yo sente jjajjaawo ekisenge kyamugwiridde okenda okulaba nga obusente bonna nga obufunya akakadde kamu oba kakadde kamu emitwalo nga 2 nga bonna buweddewo famire bizibu byonna musingi giva wali eri tutuuka ekisana tuwayiriza abawalabu naye nga abawalabu tebalina buzibu kuba gwe omuntu akubadde ku sente omulabu kyagala kirimu kimu kyokka mugondera
gwe mugondere kyakugamba weefuule fala okitegera weefuule fala gonda naye ate tolina kufuuka fala eri mu Walabu naye kati ebizibu ebisinga obungi biva wano ku gulawundi wano otuuka ogenda n'otegeeza bonna buli omwana waliwo omwana yava eno nga mulamu yagenda naye atulira ex-we nga si bbaawe naye n'amugamba n'amugamba nti mmalidde ebiseera ntuuse n'okusaba emitwalo 35 ejja passport ne gikulema twawukane ndeka ngende ku ddungu njiyeeki obulamu kagayi kafunamu mpisa mbi mbeera mbi kagenda bugenzi kuloga muwala omuwala n'abeera eri ng'akoona bisenge bwe yalinnya n'agenda omuwala bwamugamba jangu okole ali ku bisenge akoona ate omuwala butagumiikiriza ekyo agamba ono gwendeese mijinuuna mulalu mwerere okitegeera bamutikkirawo ebimulema waliwo omulala gwemanyi bamuyita Shamimu aliyo olugazi lyo kyaviira ddala naku maama we mwennyininyini yakimukola ng'amulanga ki n'ennyumba ye yakoma ku olopuleti bweti yamwagalira kitaawe simanyi ayagala kitaawe naye yasooka n'amusaba sente ezasooka maama yasaba omwana n'amuwa n'amusaba ezaddako n'amuwa ez'okusatu omwana n'agaana nanga maama tojja kunfuula supermarket maama nange nikola njiya bulamu nange nagenda kuyiya bulamu maama n'agamba kukoze kino ojja kiraba bwatyo bwayitawo akaseera katono omwana n'agewuka nakati wenjogera mama wa muzaala wenjogera kati Shami ali ku miguwa ali lugazaawo bamusiba miguwa era nja kutwalayo omulabi yagweri ne bamukomyawo wano ku kisaawe tatereeranga paka nakali bamutambuliza mu masaabe ag'enjawulo byagaana waliwo omulala twamujja ku kisaawe awo n'aŋŋamba nkubuulira amazima bwentuuka ewaka taata wange n'ansanyukira nga siyenze twagenda otuwa nga kyeyayogera nga tulikyali kwa live nga kibwe kiri nga kikiira taata yamumma sente era twatuuka wali taata wadde n'otugamba nti mukuliko eyo mukoze kyokka ng'omwana akoze shopping mu bbuutu awo aleetedde kitaawe ebintu naye nga terina gamba nti oba kiki oba nsanyusa okulaba mwana wange kuliko eddungu kuba bena abaana kibabeera baagala okitegeera kuliko eddungu kuliko omuwalabu bannaye era omwana yagambirawo omanye ambasada munoonyeza akayumba mpangise n'ebintu bye tubadde tuleese tubitwale njafuna gwe nabiwa kitaawe musaayi gwe gwennyini abantu bano balowooza abaana bye bagenda okukola sente bafuna mpitirivu nnyo balowooza bayoola naye ate waliwo abaana baveyo nga tebalina wadde n'ekikumi n'abo abavuzi ba airport taxi awe babayambako n'amuwayo omutwalo ogumutuusa mu kitoolo naye oli kasita awulira nti ono yafuna passport amanya mbu CV ekyuse naye ng'obulamu tebunnakyuka kikwetaagisa ekitono ennyo okukola emyaka 6 ku ddungu okubaako ky'okyusaamu jjukira emyaka egisooka 2 eyeeba losi oba oli ku experience oyiga bwe bakongeza kasente jjukira ogendera ku salary mutono mitwalo 9 kakadde kamu Dubai kakadde kamu okitegeera ogendera ku busente butono nnyo kati kino kwotadde n'ababbi abayinza okubba kwe kuli aba super life is super bakuyingiza omwo mulimu bakadama babetinga nayingira omuyindi n'amukuba omupiira n'asiba maniu Arsenal n'agamba mulimu baddayi hadi kibumba kya Alien Skin banaye tukoze fans club n'akwata kakadde akawulira nga tusonde mufiirako oyo kimenke wange oyo kya oli oli yali mu bulamu takumanyi na kumanya yadde ne bawa sente bagende bakole fundraising kobanda mudoge nyenya oli mu emyaka gikola ki gigenda eje emyaka 2 giba gyakwokya oba tolinawo wadde n'ekikumi n'ekimu ku akawunti emyaka 2 egiddako emirala oba otandise okuyiga nti kakadde kamu temuli makulu kitegeeza n'okuzereka obukadde nga 5 okitegeera nti ababbi bwe bati kati nagamba abasajja abakwana bakadaama bano nga kadamu n'amufunamu sente ofuna fresha kadame yakagenda naye bali abakadaba experience oyo tavaako yadde n'ekikumi avaako nkali n'ekiri ekirala ne bw'omuwunzika tavaako wadde n'ekikumi okitegeera naye bano bafresha omwebakira nti n'omuwa video zayagala n'omuwa audio zayagala n'omulaga ku katooki kayagala n'agamba ate kino sikirabangako saakunyumize yakyalayo
yagenda n'ekifaananyi n'akyala n'ateekamu emitwalo ga 3 kati ku myaka ebiri emirala oba omaze ofuna experience ng'ogeininze ng'ofuuse wake nga tokyavaako wadde n'ekikumi abo tuyita ba Pro Max abamanyi ekimuleese kati omwaka emirala ebiri gy'emyaka 6 kati awo oba okuguse abasobola okubaako kyakola amanyi gye bakozesa ssente omufeera ajja mu level kyatya kitegeera newagamba baba kwepicha na baba amanyi obukodyo bwonna kamera weeri buli bukodyo bwonna n'abeera ng'akoze eki ng'abuyize awo watandika okugamba nti kati ono alina ku ssente amagezi gaba gakoze eki gakomyewo so yenjawulo eyo eriwo okwawukanako okwo ne bano nti mwaka gumu gw'olowooza mbu alina ssente aba talina myaka ebiri gw'olowooza mbu alina ssente aba talina ssente muba muloga babwereere muleke naye ajja kuyamba ajja kukola akuyamba akutaase ate simanyi lwaki bannayuganda tebayiga nti omuntu omu abeera omugagga mu famire ebizibu abana bingi nemba mu abagagga abawera era kyemwagala setolingayo nti olwaleero bwenzija Aisha n'agenda ewaffe n'agenda okuddungu bw'atuuka eri ajja kukima mwajuma akime Faziira okitegeera mwajuma akime Faziira so tulina okubeera nga tweyagaliza bya one love okubaako nekyetukola mu nsi muno kale nze Sonko Muhammad nyongera okujukisa nti Jolo Property Consultants Kadama sene nga n'abakozi wa boyfriend go sanze mu WhatsApp group jangu gula ettaka teririnda woguza kadaka mu ekitundu muri mwaka gusooka tuka mwaka ogwokubiri ojabo zitwa milioni zinga 3 oba 4 mutaka lyerimu nga terigezze nga teriweze kaluchale ku bipimo byebimu 2 kwana from milioni mu kitundu milioni 2 milioni 4 ayagala 5 ku 10 nawe ayagala ekyapa osoba mwene ekiro tekikola essomero jango guletaka nga bukyali obanga 10 ku 10 wasobola okubanga bakumaloteka ukanasale embere efanaganako ngeyo so muganda wange oyinza omunonya ku TikTok ambassador wa Bakadama tugenda kukindo bantu bakolera embozi zifanaganako nga zino nga munyumirwa ate nga bwe mufunamu ekyokuyiga enamba y'essimu Jolo Property Consultants 0706 79 47 MTN 07829525 ku WhatsApp ojja kunfuna kuba direct ojja kunfuna oli eyo oyina mama o taatawo oba mukwano goba muganda wali eno musindike tuje tumulambuze agadde okunesiga nganzo omuntu jangu ku WhatsApp tuogere bino bya ddala I've been here ku TikTok ne ku YouTube ebange eriwera se bango liyonda bile solo bango so kuntrustinga ndero ntalina record imbita lyanga ku sente za muntu batakola kintu gundi so ntambuza obulamu ne bukola ki ne bugenda mu maaso kati nga tumaliriza abantu bano bakole batya bekweke kyenkana ki toyagala bakubirewo wadde bifaananyi nga bagenda ne mukudda toyagala bogenda tewekubya bifaananyi nga wekubye bireke mu simu yo tena jeraga bwokomawo malawe ebbanga lya mwezi nga gumu wekubye bufulumya bufanyi bwe wekubya nga obalage nti ogenda gombe oli babuzebuze bazanye ku bwongo kuba nabo bagala kuzanyira kali nabo bazanyire ku bwongo omulabo we mubuzebuze wefaananyi bitereke bagambe nti mwana ava mu kyana yingira Kampala ali eyo contract yogwa kuba okomawo then tawo balage nti ogenda waliwo gwe mmanya twala ebifaananyi by'emulago okitegeera bwe yatuuka eri byateekangayo bannaye ndi buli munsabireko ne bagamba kyekyo tumwagala yali bulungi kati katonda amutukolerako nga ate eri ali mukola okategedde kati ate omulogo oba omukulamu ne ssente ate omulogo oba omumaze amanyo oli bubi yakuweza neza akatunda munnange kumba akudala omutwalo ogwo gukuyambeko nkimanyi biru nene kati omulogo w'omukula n'akasente ke kabaka weddemu okitegeera zanyira ku mulabe w'omuzanyise tukiyita contempt cards mubale tobeera nga fala beera nga juwakaali okitegeera sikulaba nga omuntu nga fala buzanyi waba akusazeewo okuzanyisa nawe muzanyi bwaba asazeewo okugamba nti kati tulumbye bya kimafiya bya dogo nawe genda deep so tolaga mutuntu oli bulungi baagala nnyo balama mu mbeera embi mulage nti oli bubi naye nga gwe babeera mu mbeera mbi balage nti kati kinyiga tekikoma ku Bakadama kano obeera wano e Kampala tokola achievements toziraga gwe balage nti oli bubi ofa buli kaseera KCC gwe kwata naye nga ate mu KCC mwokola gwe balage nti oba onfunye balage KCC gwe kwata naye nga gwe mwokola ate mwokola omunyininyini kyusa obulamu kale nze Sonko Muhammad jabatongera okukoma wakade katukutte ntugenda kukomawo n'ekitundu ekirala nyongera okujukiza Jolo Property Consultants jangu ogule ettaka teririmba jangu ogule ozimbe osobola okugula ng'otereseemu ssente zo gwali ku kyenda milioni 5 jangu ogulemu waneeno poloti
ebeerewo oli mwaka gusooka nagenda tukamwa kuguddako ejja bank takalikoze amagoba muve ku biri bagambanga bataata baffe mubugenda guleyo bajja base and so on twagenda okulanga tupangisa nga bakwano baffe bakitaabwe abaasi ballo ne bagula bonga bayine wabo tebapangisa tolina musango kuzaalibwa mu family enjavu naye ojja tuteekebwako omusango eri abaana bo okubazaala nga gw'oli mwavu okategedde kale nze Sonko Muhammad